Mujjanga. Omukulu Sean Ssebo wasuze otya? Bulungi bassebo ne banyabo bannamawulire mwenna abakuŋŋaanye wano tusanyusa okubanga mbalaba. Akabira kafuuka akabira. Kakananga Swaba champion good taliyo. Ya, kiyinza okuba kituufu naye ng'era kituufu taliyo. Tewali nnyo ankubadde mwe mwabisoosezaayo dda buli ansanga mwagoba champion gudo naye ng'ekituufu kyo kiri nti kufa ngo teri gwe bagoba. Tewali gwe bagoba. Kijja kityo kubanga abo tumanyi kulira security champion gudo taliyo. Obutabawo kwa champion gudo tekiri nti nno baamugoba wabula ffenna mu bulamu naddala ng'omuntu onoobeera n'abantu nga ba celebrity oba abayimbi nti champion gudo okubeera kwe kufa ngo abeerawo muganda wo yani Swaba champ ye immediate guardian we. Okay? Kabe alien taina buyinza bwankomeredde ku champion gudo. Era Swaba champ so mu nsonga eyo champion gudo tagobwangako n'alien skin abadde omwana tusajja nga sikyamulaba. Alien skin talina kyamanyi ku nsonga ezo. Bulijjo naye amwebuuza agabani omusajja aliwa nga nti abasomesa bamukubira nti owayo omwana nga takyaripotinga ku ssomero kuba ye fees eri ziba zero balance aba tabanjibwa okitegeera naye bino byabadde nga agenda ebweru yekanga bwekanzi nga akomawo abantu takyabalaba okitegeera. Tafayo kunoonyereza lwaki abantu badduka. Omanyi Swaba champ muntu mukulu namulabekaawo ng'akola statements ezigamba nti nga naye akyadimitinga tebamugobangako naye yakeera bukezi ng'alaba nti abadde ng'amusekera mbu takyamusekera which is normal. Teri muntu agenda kubeera awo akubabysitting okitegeera nti omuntu asobola okuzuukuka nga tali oke naye nga just olina muwambuwi space okitegeera nti good essaawa zino y'omu ku bantu abasinza following ku Fangon Forest. Following ennene kyoba omanya nti amanyi buli muntu amanyi alien skin amanyi gudo. Ekyo kya bugagga kisooka. Era olitasobola kuvaayo n'agamba nti champion gudo mwagobye omwana nga talina kyalina muganda wange erinnya lya champion gudo litambulira wamu n'alien skin. Ekyo si kyangu. Gudo celebrity. The star. Aina online media platforms ennene ne Swaba champ abo bonna abagona amasanyaze bagajje kuki Fangon. Wabula simanyi ani yawadde Swaba champ magezi ago kugenda kube kuteeka mwana mu kamera abeere nga amwogeza ebigambo ebyo nga we biri which was wrong. Nti kati essaawa zino woddira ne mukola interview efaanana ng'eyo Swaba champ gye yakoze ng'eri negative bwetyo kitegeeza n'omuwagizi abadde ayagala kuba kati ku Fangon oba olyani abantu bamanyi omuntu ogwo alien skin. Abalala mujjanga nnyongereza but Kabejja wali ye alien skin akuwaako obubwe ku masannyalaze n'otaapingako. Kati Swaba champ simanyi kyamubadde mu birowoozo kugamba nti naagenda akole interview efaanaganako bwetyo kitegeeza ogenda kudamaginga ate mwana yagenda okulumizibwa mu bino naye nga gwolemeddwa okuvaayo okwogera amazima. Tebakugobangako omwana fiizi bazisasula amuvuga okumutwala ku ssomero waali ekitegeera neggwe nookera ku makya n'otwala omwana nti lwakuba alien takyayogera nange ekitegeera. That was wrong. Agamba nammwe bennyini aba Fangon abo yabasanga ngaawo kati omutera okutuula ne munyumyamu wajjanga nga musirika Swaba champ bw'avaawo nga muddamu obukulu mwali mwamukoowa because gw'omukwabo. Omanyi ekintu ky'okunyumya n'omuntu kisinziira ffenna tubeerawo ku Fangon nange mbeerawo naye tekinkakatako kunyumya na buli omu okitegeera tekikukakatako nze era nange newe mba ndi ku Fangon ekisinga obukulu alien skin aliwa nti ewuuli wali eri abasigadde oba onyumiza nange oba tonyumiza nange wola ekitegeera
teri muntu agenda kubeera wa ku babysitting enti kino Swaba Champ muntu mukulu ebbanga lyamaze kufango ndi tusuubira okuba nga alina ebintu bingi nnyo byayize naddala mu kuddukanya omuyimbi oyo Champion Gudo kitegeera ekintu ekyo tewali nsonga yonna ekuteesa mwana mu kamera omukuubaganye n'ekimenke oli ge masannyalaze kitegeera Swaba Champ tulibale tumusuubira okuba nti nno nga we yatwala Champion Gudo oba oliawo bakoleyo eyo ettabi okitegeera ettabi eddala nga amasannyalaze galijja eno ku fango naye ate bwokola press gondi anti oba oliawo kyonna kye bandigituumye naye ng'ate tokuubaganye naani na Alien Skin kuba kajjukira kati essaawa zino abawagizi batandika okwetemamu batandisa okukubamu ebituli olowooza Gudo kimulekawo ekitegeera kuba tebakulima ogikoze kati soka webuze ye kiki ekyamubadde mu birowoozo nti oke ngenda tuula okwogera ebintu bino nsuubira kufuna muki nti wentuula nembyogera Alien Skin ampita nkomyewo of which omusajja oludde naye omumanyi Alien Skin teyeetoowaza ekyo kyokimanyi teyeetoowaza tuwulira mbu before nga Champion Gudo tannavaayo Swaba Champ ye yasooka n'amala akaseera nga ku kitebe takyaliyo bwe kiri era abadde nga takyajja nnyo naye nga Champion Gudo nze mulabawo ng'abeerawo okitegeera era ne Swaba Champ ng'ajjawo once in a while n'agenda naye nga Gudo yeewali naye kati oluusi obeerawo noga ne Gudo nga mulabawo naye Swaba Champ nga simulaba ogamba okay ndowooza yagenda okutuula eyo ng'agamba kankime muto wange naye mutwale naye nga ate Gudo yaliwo mu mirembe ng'era ebintu bitambula nga we biri akuba ebikonde bye agenda ku ssomero kati obuzibu buli ku Swaba Champ alemereddwa okunakyalinga brand y'omwana ne ku numbers ze balina ne numbers ze balina abantu bangi banoonya akasannyalaze ako Gudo kaalina olaba osanga muntu ng'okwekubyako obwekubya ekifaananyi n'Alien Skin kisobola okumubeezaawo neba nga income just kifaananyi n'Alien Skin ne kati olwo mmwe olina numbers abawagizi ba Alien Skin bakumanyi okitegeera whereby osooka okutuula ewammwe mulaba ku Fangon Forest bakola zi live ez'enjawulo ne bapromoting ebintu byabwe bo kiki ekyabalemye okuba nga batuula eri okuba nga beekolamu omulimu mu promoting ebintu byammwe naye ng'ate temukubaganye na musajja kuba abaagala Alien Skin baagala Alien Skin ne w'obaanika ab'ejjuliyo kuba nti Julio kati bamuwaana obaani yenna kale gw'omanyi nti awo ku Fangon awe wakabi aveeyo atandika okwogera ebitakwatanya ku Alien era ojja kulaba bameka bangi mubalabye nga bavaayo okitegeera bangi mubalabye nga bavaayo so it's like Swaba Champ tayize oludde n'omusajja naye ate toyina byoyize wadde bangi bavuddeyo ne bajjonkera n'ayogera kino n'ayogera kiri but at the end of the day time etuuka nga tokyalina byagamba bantu Alien Skin awulira mbu yeebuuza ebbanga lyamaze ng'atambula nga talaba ku Champion Gudo yateekinze concern okubanga akuba ku ssimu oba akubire Champ oba akube ewaka abuuze Champion gyali kubanga bizze byetooloola ku musimbagano nti yagenda neyegatta kuba tuli bulala family era kimanyi abadde abiraba yakubye ku ssimu omunoonya kuba oyo tumulabanga mutabani we era ali responsible for him but like I said Swaba Champ ye guardian ow'enkomeredde as far as Champion Gudo is concerned Champion Gudo okubeera ku Fangon kakati muzadde w'omwana tasobola kutwala mwana ayina obuzo waayo omwana aliwa like azifuuwo ng'ate okimanyi bulungi siina kyennakola siina kyennakola kati mu confusion eyo nti noba oliawo omusajja tayogera naawe olw'ensonga naawe nga gwe z'omanyi zaataatugambye kuba tekisobola kuba nga talina kyamanyi lwaki omusajja oba oliawo baali tebali oke ng'era alabika akimanyi bulungi nnyo bafaani basonga nnyo olunwe ku nnyumba teyazimbibwa n'ettaka teryagulibwa wamma gwe kiri kiti eyo ennyumba mama wa Champion Gudo yalina ofuna ennyumba kati ng'ate bafaani ebbanga liyise nti ennyumba teriiyo ekintu ky'ennyumba ekyo bafaani basasula sente z'enju basonda
bajja mu Timwakola iki? bajja mu concert ekivulu mwagamba Naye nga yali abantu main bagula event. tiketi online baagala basimbire omwana ennyuma. tiketi bwe baazigula tekitegeeza nti nno enju eba erina kuzimbibwawo there and then kuba baagula tiketi tebaagula nju ekitegeera Anti omulamwa gwa tiketi Zaali za lunyumba. omulamwa gwa tiketi enju kati mulinde enju eggwe Enju terabwangako okuggyako omwana mulinde eggwe tulabye ebizimbe bingi bizimbibwa ne mubiraba nga biwedde abantu balogo ojja kati mwagala we basima omusingi babagambe nti banneemula weetuuse nedda mulinde Alienskin akoze ebintu bingi azaagula ebintu bingi awo ne mubyekangira awo tabagamba nti no babaaye leero kati ngenda gulayo emmotoka mugyekangira awo omuntu bagamba nti kufangoni waliwo enkokola aba mutuufu enkokola nyingi abantu awo teri ekifo mutali enkokola azilonga azi nti nno mwoli nammwe ku mirimu gye mukolera mukaaba enkokola but at the end of the day enkokola ezo kisinziira ku biruubirirwa byo na neeyisaayo koze omuntu osobola okukola ennyo nga waliwo akiraba obwo byagamba omuntu oyo ali mu kifo kyange but enkokola za buli wamu ate enkokola oba nkiyite ye competition enkokola ziba competition Good okwawukana ne Alienskin ani asalwa oba ani afiirwa mu firimu Good okwawukana ne Alienskin naddala kati kino ekintu kye baakoze really kyokyesa bo kubanga Alienskin y'ensonga lwaki Good ali Good right now nti brand nene gw'okutuuka kuba nti number 1 artist top 10 artist Alienskin akumanya amumanyi muganda ngi si kyono bwe sooka otunye ku media okwo baana bangi bakabaata baani akugamba nze kino kyendi Alienskin naye nga kabaata yali ayimbye wano olimba na Alienskin naye nga kabaata omusanze n'ebifaananyi byeka ebya Alienskin naye nga akugabugambi oyo omusajja just kumwogerako bwogezi kabaata batuuse n'omusondera emmotoka Gudo yabadde asooka okulemererwa okuba nga asooka kwetunza mu kamera awo n'akola ebintu bye nga waabikola biki n'ataapinga kasanyaze kubajjukira teri akimanyi nti nooba talina kufa ngono but you can still do your thing just okyusiza kifo kuva wali kudda wano ng'osobolera okwetunuza mu kamera n'okola byokolera ng'abantu bakukooneramu saate kuvaayo ng'olomba nti ate kati bangoba sirina kyenkola muganda wange kino buno obubaka bugende buli muntu alinanye abayimbi okay wobeeranga n'omuyimbi omuyimbi tomusuubira kubanga akuspoon feedinga mpaka omuyimbi bamuggyako bujja kasannyalaze okitegeera kasannyalaze n'oba ng'osobola okukola byokola okitegeera kufangoni abeezaalamu be mugoba abeezaalamu ani yazadde mwana anti kigambibwa nti Swaba Champ alina fangoni queen bwe yafunisa olubuto era sawa zino Sekawere naye olubuto kasita lwajja luti nemugoba biswanga kasi yaleeta omukazi mu studio nemugoba abeezaalamu be mugoba Swaba Champ waba alina gwe yazaalamu I think ekyo kiri personal bibye n'ebyamani kati Alienskin Swaba Champ okuzaala kimusalirawo naye muntu tekina we kikwataganira na management nti oba owaye twakusayininga ne tukuwa period bweti nti kati nebbanga tozaala tusobole okuggusa project eno n'eno gwate n'ofuna olubuto atalina mukazi nti oba agenda kulemererwa okuperforminga nti ali lubuto okitegeera so ekyo tekina bikikwataganira kwogera ku kusoma kwa Champion Good essomo lya Kampala Parents lyamuyita omuwa basale ne batamutwalayo nga bagamba Alienskin agenda banga amusasulira kati ke bayawukanye tusuubire Alien okusigala nga aweerera omwana oyo era nakati wetwogerera fiizi gyeziri abasomesa gyabadde asomera bamukubira amasimu bamubuuza omwana aliwa okitegeera naye nga ate ne mukulu we wenyini akimanyi omwana ku ssomero basasula zero balance essomo lya Kampala Parents omanyi omukyalo omufumbo asobola okufuna omusiguze abasiguze omanyi omusiguze asobola okwagalira mu maka gaani gabbaawo nga gyakugambira I love you naye lwolikeera ku makya n'omugaa nti owaye envuddeyo lwolikitegeera kakati Kampala Parents weba yali ewa Champion Good Basale etandikira awo ate yavaawo yagwa etandikira awo
ate yali emwagala luli nedda ati ekyo kyegambye omusiguze bw'atyo waaba akwagalira mu maka ga bbaawo naye lwokeera n'omugamba nti owaaye bulijjo ngamba I love you navuddeyo okitegeera lwomanya nti oitha akwagala oba takwagala anti kati etulage nti si musiguze champion good taliwa ali kawempe bagendeyo anti kakati essaawa zino champion good aliwa basobola okubira ku swaba kyamu ng'SB4 yamufunye bamukubireko bamugamba owaaye ngeri gye mwavudde eri omusajja omwana mukoleki mumuleete so Kampala parents you are welcome. Good is a ekigambo kimu bibiri kyosobola okuwa Bafangoni Soldier abali eyo babanyigirizibwa ku Fangoni nga tebogera. Okay, Bafangoni Soldiers mwenna buno obubaka bwammwe, okay, nti Alien Skin ayina abantu bangi balabirira, okay, ne buli kisi yenna actually bugende naddala n'abo abamulinaanye, okay. Wano mu Uganda abayimbi batini nnyo ng'ayina abantu abasukka abasatu nga bali ku musaala direct nti oyo gundi amuwa salary n'oli muwa salary bayinza okuba nga taliiyo naye abayimbi bonna gye buva ne gye bulaga omuyimbi bamuggyako kasannyalaze omuyimbi ayinza obutakuwa ssente kati for example Alien Skin is blessed banaye simanyi oba mu Uganda wano waliwo omuyimbi alinga Alien Skin. Alien Skin ekimufuula ow'enjawulo nti ye muyimbi nga ne waba takuwadde ssente waliwo fani asobola okujja n'agamba Sean akakadde kaakano weebale kwagala Alien Skin. Ekyo nkiraba ku Fangoni naawe ow'amawulire osobola okumbuulira oba waliyo omuyimbi oba ani abaani gwe gw'omanyi nti waakabi nga waliwo asobola okuwa ssente nti ani nti Boni oyagadde nnyo gundi kwatayo abiri gaago osobola okumugamba mwekoleko research but kiri ku Alien Skin wokka ekyo ate kati kyakunafuya gudo kyonna kyali erinnya omuntu akuwadde erinnya muganda wange esuuti kati naye kayate ye yabaluma omanyi waliwo omuntu nga tasobola ku affordinga kintu n'agezaako okunafuya mbweko kati olindoze yawulira buyaga gudo lwaki yakubye esuuti eyakabi kati oli ajja kugezaako okubanga akola ki gudo kati omuntu agamba nti gudo yavaayo naki naye ng'ate ayogera erinnya gudo kati kitegeeza aba yekontradictinga erinnya gudo kyokka si kitono gudo asobola n'okugenda gudo asobola okuyita kati gwe wotasobola kuyita naye nga just osogera ogamba wa champion gudo ali wali eri gudo ekyo sebo si kintu kitono wekiba nti nga wegambe nti amanyi gudo amanyi Alien Skin omuyita mutono nti we boogera ku Museveni naawe bakuwogerako muganda wange kitegeeza bira byabanene embeera ya gudo wetwogerera si nnungi oba abaana bano bagamba nti embeera gye bazzemu kati si nnungi kati tusuubirewo nti waliwo engeri yonna Alien Skin gy'ayinza osonyiwamu champion gudo ate amusonyiwe gudo Alien Skin yamukola ki talina kye yamukola tamugobangako Alien Skin tasobola kuzza gudo ku kitebe kuba si muzadde we swaba kyampu eyamutwala yalina okukola ki nga we nagambye nti Alien Skin si muzadde wa gudo wabula swaba kyampu okitegeera Alien Skin talina maanyi gonna gasobola kukozesa kusigaza gudo nga swaba kyampu takoze eki takonye musitamu kyova olabirawo ebiseera bye yamala nga taliiwo naye nga gudo yali ku kitebe yatuuka n'amukima n'amutwala ekyo Alien Skin takirinaako ki buyinza ebigambo bye bisembayo eri swaba champ ne champion gudo swaba champ ebigambo bye bisembayo mugamba muganda wange kintu kye wakoze wayokyezza oli mugezaako kwawula gudo ku Fangoni naye ng'ate wali before obadde osobola okugira ng'okitambuza n'oba nga abawagizi ba Alien Skin obatapingamu okuba nga oyinnyisa brand y'omwana asobole okuba nga agenda mu maaso naye ate kati w'ovaayo n'oyogerera Big Boss simanyiyo omuntu agenda kuvaayo mpozi nga waliyo kuba waliyo abawala na Alien Skin oli n'agamba nti Alien Skin biki but ekyo kiba kya short term baba basiguze ne waba akikoze tajja kukikola mu mutima mulungi aba akikola kulabisaani oli
naye omusajja ajjukira alina amasanyalaze gw'ate okoze interview ng'ate oteekawo obukuubagano teri muwagizi agenda kuva ku Alien Skin ndi agenze wa Gudo nti Alien Skin nkwesonyi kati ngenze kuwagira Gudo taliyo. Okay. Sibula abatulaba.